oli ku Mabirizi Herbal Products Limited koli nze Senga Mabirizi Senga wa Celebu Senga nannyini birungo wondabira woti manya nti nebirungo byonna biri mu nyumba era wotuuka ku Mabirizi Herbal Products manya nti buli kirungo kyonna kye weetaaga ekikwatagana mu kisenge ne mu bulamu obwa bulijjo wano tukola ki wano tukiyina gwe ayagala okumanya Senga azze na kiki onako olwaleero oli mupya subscribinga sharinga video eno ate ero girayikinga enkubuulire kiki kyenzize nakyo nze n'ensonga za Musengera nga bulijjo munkola ki mummanyi mbajjanjaba ate era nenkola ki nembabuulirira naye nga sinnaba kubajjanjaba njagala mbabule nti olwaleero offer eri kuki tulina edi offer eri ku ddagala lyonna lye tutunda mu Mabirizi Herbal Products buli kyomanyi nti no tukitunda wano eno products zonna ziri ku discount twabadde offer ya Eid twagala buli omu yejjanjabe buli omu abeere ng'anyumirwa ensiike yawa y'omu kisenge kati gwale yandaba onyumirwa oba tonyumirwa bw'oba tonyumirwa obuzibu bwo nsobola okukola ki obusolovinga y'ensonga lwaki olwaleero nzize wano okitegedde naye nga mugamba mutya kaakati nga sinaba kweyongerayo bannange omusajja atamalaako bw'oba kibayi kino tomalaako bw'osanganga omukyala mu bwenzi toyomba teweemulugunya tolwana tokola ki omanyi lwaki kubanga omukyala kyanoonya gwe tokola ki tokimuwa alina bingi nnyo byamiisinga gwe byotaakola ki byotamuwa byotanoonyereza nti oba bannaye kankolebwe nti nsobola osanyusa ki mukazi wange gwe weefaako wekka weesanyusa wekka omuntu gw'oli naye tokola ki tomusanyusa ate ng'ekigendererwa nze nkunoonyaako ssanyu naawe onoonyaako ssanyu kati bw'oba ng'ondeetera amaziga nkwagaza ki amaziga gavaawa amaziga we gava kwe kubeera nange n'otamumazisa amaziga we gava kwe kubeera nange n'obadda kikapiri n'okola ki n'ogwa amaziga we gava nti kwe kubeera nange nembeera nga sikuwulira ng'omusajja nze sikuwulira ng'omwami wange abakyala abasinga ebyo bakola ki bye bayitamu kati omusajja ali eyandaba okoze otya okulabeka nti n'ebizibu ebyo bikola ki obimalawo okubanga kampagulire ekkirizagaana ensonga z'amaka essanyu ly'amaka litandikira mu kisenge singa ekisenge kibanga tekiteredde bulungi mukwano togenda funa ki togenda funa ssanyu mu maka togenda lekerawo okuyomba na mukyalawo tagenda kuwa kitiibwa tagenda kutwala ng'omwami mu maka okitegedde omukyalo yajja kwebaka ne baasikaali ajja kwebaka n'ababooda bootuma ewaka aba bakola zi delivery bonna ajja kwebaka nabyo otuuka okugamba nti omukyalo teyeewa kitiibwa naye ng'ate ekitiibwa akyewa wabula olw'okuba alina ennyonta eri gwe gyotakola ki gyotamumalira yensonga lwaki atambula anoonya oyo anaakola ki anaakimumalira kyoba olabagamba nti bw'obeeranga n'omwagalwawo fuba nnyo okulaba nti bye mukola gyebiri ye communication mu kisaawe mu mukwano okitegedde nga tonnaba kumuvaako oba mu process eyo nga mukola ensonga ezo mugambe mubuuze mukwano ompulira wowe sikola bulungi ntereezeemuwa nkwatewa ye gw'omalirawa nze nkukole ntya okiwulira byonna bimukole ki bimubuuze naawe omukyala yogera amazima yogera ekyo ky'owulira ku mutima kubanga bino ssanyu tuli ku ssanyu omuntu oyo wasalawo okubeera naye kitegeeza alina okukola byokola ki byoyagala ate nga kkiriza singa ensonga ezo tezitambula essanyu ogenda kuba tokola ki toliine wakaawo ku mirimu gyo yonna gy'otambula ogenda kuba tokola ki tolina ssanyu kubanga omubiri tegufuna kyekukola ki kyegwagala kati olina okwogera amazima amatuufu mulina ogifuula ensonga enkulu nti olero nzijja njagala kwogera naawe mukyala njagala kwogera naawe mwami kyenjagala okwogerako ensonga yaffe ya musenge owaayo kwena kufuna munnange ensonga zino zikutambulirawa wabwe ensobi akyuseemuuko ebintu ng'ebyo kugamba mufunayo katookwe akakwatagana ku nsonga ezo n'olaba munno wo waasinga onnyigirizibwa wo waasinga okunyumirwa naye kituuka mu ssanyu omugambe nti munnaye mwami nze olina kasitairo kano konkola mukwano tokavangako era wona okalekeraawo nze kankubuulire njagenda nnonya asobola okukakola ki okankolera okitegedde nti oba kano okakola ekikongeremu nze nabagamba ebintu by'omukwano byakwongeramu
bw'oba toyongera mu mukwano gwera nga togulowooleza gugenda tukesera gukaddiwe. Omuntu lw'obeera nga tolowooleza kintu kyo kikaddiwa kubanga buli kaseera ebintu bikola ki bikyuka. Buli kaseera ebintu bikyuka. Kati gwe ekintu kyo kikuumidde otya ku mutindo okuma otya omukyala w'oyo ogamba nti no mubasajja ono yakola ki yasinga kubanga n'omuntu okukulondobayo n'agamba nti ono yakola ki yasingira mbona kitegeeza byayagala byonna obiyina era obimutuusaako. Kati ebintu ebyo obimaintayininze otya okikola otya okusobola okubeera nti no bibeerawo tebivaawo n'omukwano oli kusigala nga gutambula mwena ne musigala nga muli baki nga muli basanyufu. Nze kambabuulire omusajja nga yakatandika okukwana omukyala bwe kimu kibeera perfect ku mutindo afaayo agaba omukyala atakaaba ne wasindoka bamuwe bati bamumangu akoze ki ng'atuuse because omukwano guba mupya agufukirira okiwulira. Naye omusajja kasita amala okulaba nti omuntu amufunzizza amuyina omukwano tegukyali mupya ng'atandika okwesulayo gwa naggamba nga ne wasinda takyakola ki takyanyega ne wamugamba nti mukwano kino nga tanyega nga teyeefiirayo nti njagalayo kino gwamanyi oliwo munnange ndi bize obadde oŋŋamba ki nina ebyokukola. Ekibuuzo kiri nti luli nga tewabifunanga tebyalingawo byaliwo naye weerekereza kubanga ekintu ky'oba oliko oba kyogendako kya mugaso nnyo eri obulamu bwo. Essaawa zino omugaso ogwo gwaggwaawo oba okyagwetaaga. Awo no emusuulira obubonero nti omugaso gw'oba olinamu oyo omuntu otugesa nga tokyakola ki nga tokyagulaba ng'omuntu akyali wa mugaso okiwulira. Kaakati awo wava obuzibu okubeera nti nomukola ki omukwano gusebengerera ne mutandikwa buli omu nga yeesulira gwa naggamba mwebase buli omu akubye munno omugongo. Omukyala tokyayagala kukukwatako eyali asikina tokyasikina eyali alina amazzi tokyafuka tokyalina mazzi tokyakola ki byonna byakola ki byakutabukako. Mukwano ekyo nno kiraga kukoowa kiraga kukola ki kukoowa. Naye nze mbagamba tokkiriza kukoowa kujja mu masekkati gammwe. Eva kitwale nga kipya eva kitwale nga kyaki nga kyanjawulo. Abasajja kambabuulire oba ogenda okumiitinga omukyala ofuba nnyo okulaba n'ogamba senga bampeka emergency n'onyoonya extra money pa n'ogamba senga ngenda kumiitinga mukyala wange naye nkozesezza kalagala ki okusobola okubeera nti naakola ki ampulira tanjooga takola ki nojja ne atwala extra manpower ofuddeyo kubanga efasitamye okola ki omumiitinga negamba twala extra manpower agenda kukola n'okatanda ogamba senga kyabadde malidadi sana okitegedde. Kati okatudde omulundi ogusooka ogwokubiri tokatutte okirесaawo ogenda tuuka omala eddakiika 2 ogenda tuuka okombeko obukombi okikole ki okireke okiwulira. Ennyonta gy'oba omutaddeko omukyalo oyo kiriza nti agenda kufuna omukyalo omulala. Kyevudde nkugamba bw'obanga watandika ne emergency fannyo okulaba nga emergency tokola ki togisuula omukyala omutwalira wakola ki we wamutandikira. Abasajja bwe mukyasinza okukonya abakazi oba mukimanyi bw'okwata omukazi first time n'otamumazisa n'oguttako togenda mumazisa n'oguddako togenda mumazisa mujja mala emyaka 10 emyaka 2 ng'omukyala gwena takola ki tamalangako. Naye Mukama akuyamba aseetule ku kigere adde wali bamumazise taliddawo taliddamu adde okukola ki okwebikkulira. Kakati bamikwano kyennaze nakyo ye discount yaffe eno ye package yaffe eno ey'amaanyi g'ekisajja. Lwaki ngiresenga discount? Bantu mwe mutuwagidde ebbanga ddene abali ebweru abalidda mu nsi yonna ensi yonna okwetooloola mawanga gonna mutuwagidde. Oba oliawo ow'egindi nakubira essimu senga njagala ddagala n'okola ki n'oderivalinga. Lwaki sibawa discount muzina ennaku ennaku eza Eid? Discount eno tugenda tandika nayo twatandise nayo nga 25 omwezi ogwokutaano 2026 tugenda gimaliza ennaku z'omwezi nga 3 omwezi ogwokutaano 2026. Kati omwami ali eyo yenna
nga tolina maanyi ga kisajja entambula yo togyekakasa bulungi wali otambula bulungi naye kati ate olaba bikoze eki bigenze byonooneka weetaaga full package eno lwaki weetaaga full package wandibadde weetaaga emergency nesobola okukolera naye lwaki weetaaga full package system yo omaze ebbanga nga togikirinzenga ebikyafu bikujjudde mu mubiri kati ebikyafu eyo gye bikoma okujjula omubiri n'entambula yo ey'omusenge tegenda kukola ki kubeera nnungi entambula y'omusayi egenda kwonooneka ebikyafu kasa bikubeera mu mubiri manya bwe kimu kigenda nga kikola ki kyonooneka mpola mpola ekyayi kirina amaanyi kigenda nga kikola ki nga kikkakkana mpola mpola so eno package egenda kulinywalinga omubiri gwo kurefreshinga system kutereeza system oddeyo nga lwewakola ki bwe wasookera ye package eno era package eyo tugibaleetedde nga bw'ogiraba tugibaleetedde ku discount ya sente meka eddagala lino tubadde tulitunda sente empitino naye leero twatudde nga temutugamba nti no eddagala lino eno katulisalyeko ddala emitwalo meka emitwalo 10 nti omuntu waffe ali eyo tumwe package eno ku mitwalo meka 15 kitegeeza kwe n'asonda olukumi osobola okukola ki okwafoodinga package eno okitegeera ate ng'egenda kujjanjaba endwadde ez'enjawulo oyinza okuba ng'ogitwalidde maini bimaanyi naye nga tolina infection olina obulusi bwa prostate wakozesa ku masturbation ebinyowo byaleegulukuka system eyo tuba tugenda kukola ki gitereeza kati omwami ali eyandaba ng'olina ensonga ezitatambula bulungi mu kisenge eno package yokka yegenda okumalirawo obuzibu obwo ate nga eno package ogenda gijja mu Mabirizi Herbal Products Limited jjukira nti tusangibwa Mulago Kobere nga ku kyaki ya Kakande eyo no main branch yaffe so gwatwagala osobola tusiŋŋaanaawo tulina branch endala eri ku Total Business Center wali mu kibuga Kampala kati oli mu paaka oli awo ku Hamu oli liddawa osobola ogendawo n'opicking eddagala lino eno tulina na branch endala eri Kampala Road ekizimbe bakiyita The Plaza kati bw'oba ova ku Jinja Road ova Naka ova Kireko ova wa osobola okutuukira ne wa Kampala Road n'ofuna eddagala lyo naawe ali ewala eddagala tulitambuza nekola ki ne likutuukako bamikwano oba oli liddawa eddagala lirinnya nnyonyi ffe eddagala lyaffe litambula terina kiriziiza kukola ki kutambula kubanga lipaakingiddwa bulungi nnyo ate lungi likontana naki n'omutindo ate nga likola abantu abakola eddagala eno oba ffeffe abakola eddagala eno tumanyi kyetukola ki kyetukola goolo yaffe eri nti kujjanjaba abantu abakola ki ababonaabona mu nsonga z'omu kisenge ne mu ndwadde endala zonna ye goolo yaffe wabula tetukoleze eki tetutunuulidde ssente kwate ebitolo byo15 ojje wetwalire package eno mukwano mu idi eno kasiteggwako kasatuka ennaku z'omwezi 3 mukwano eno ofa tokyakoze eki tokyagifunye biba bikoze ki biba biweddewo olina Ssenga Mabirizi subscribinga sharinga ate era olikinge enamba z'essimu zezo z'olabawo ku ssimu yo oba ku TV yo wonna okola ki wotulabira z'oba oyitako okubeera ng'osobola okukola ki okwaccessinga products zaffe obulungi mubeere bulungi mwera